President Museveni akungubagidde Benon Ssentongo ng'onabadde mukulu wa minisita omubeezi w'ebyemirimu General Edward Katumba Wamala n'awaya amabugo ga bukadde 10. Mubaka bwatise nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa, President asimye General Katumba Wamala olw'ettoffaali eddene lyatadde ku nkulaakulana y'eggwanga. Ani atakimanyi nti General Katumba Wamala mu maanyi ge ng'ate mugonvu yasobola okupenetratinga police ab'embuto ennene ababeera ku maluwa ne bagenda nga bakendeera. Asimye ne bazadde b'omugenzi olw'okukuliza abaana baabwe mu ddiini n'empisa nga n'omugenzi kw'omutwalidde. Bazadde b'omugenzi olw'okuzaala ate ne bakuza abaana bano omu ku bo nga y'ono agalamidde wano, abalala be bano betulabako ne basenga betulabyeko. Waliwo abantu abataakuzibwa. Okuzika kwetabiddwako abantu ab'enjawulo, omubadde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga David Muhoozi, ababaka ba paalamenti, ba RDC, abakungu okuva e Mengo ne bannaddiini. General Katumba Wamala annyonnyodde engeri mukulu we gy'atobyemu n'obulwadde bwa kansa okumala emyaka 8. Ng'alwanyisa kansa emyaka 8. He has been a fighter. He has fought. Naye bannaye kansa. Badokita abasomye tubuulira ekiri mu ggwanga. Mwatuulanga ku mmeeza yammwe ababiri ne museka. Taliiwo naye ffenna weetuli. Beera mugumu, ekirungi mwazaala abaana bangi. Okusabira omwoyo gw'omugenzi n'okuziika bikulembeddwamu bannaddiini ab'enjawulo okuli ow'emukono William Ssebaggala, Bishop Jackson Matovu, Bishop Stephen Kazimba w'Emityana n'abalala era oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gugalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Omugenzi afiiridde ku myaka 74 ng'alese omukyala n'abaana 6. Amon Mukasa yakusakidde egguliro lino ku Bukedde TV.